mukazi wa kabina tayagala kukola mukazi wa kabina takozesa mutwe balowoleza mu kabina amagezi gaveno negadda mu kabina abakazi wa bubina abo boolaba ye bwafuna mu financial difficulties katono mu kifo ky'okugenda okukola yalowoleza mu kwetunda kubanga alina financial asset lye bbina lye omukazi wa kabina oyo gwolaba ajja kufuukira ekizibu oyagala okwetta alina disrespect gy'otamanyi muwendo njagala tudde mu mazima mu bifo gye batundira bamalaaya gendayoko ku best ombuulire abakazi ba bubina bameka abaliyo ne bamuserebende batini nnyo abula abasingayo ba bubina bebeetunda ekyokusatu njagala ompayo omugagga omu gw'omanyi eyawasa omukazi wa kabina buli mukazi abasajja bawasa comfort buli mukazi adiba naye nalongo kiriza abamabina badiba nnyo lwansonga lwaki badiba nnyo anti kuba naye kyalina akimanyi era wokebera wano basingo mother abasinga bamabina ekyo kimanyi beepanka babuzibu omanyi lwaki beepanka tibafuna abantu abeetuuma kye batali n'amala omuzaalamu omwana n'alaba nga yafuna loosi bafuna basajja bakazi abawenya amabina ekitiibwa okusinga ssente ze omusajja alina essente asobola okujjuza wano amabina 10,000 10,400 n'agandira akola ku mabina gokka bakweta oli azinya ne gravity n'agaya ebbina lisimbe wali mu nsonga nedda nalongo ate tosagala tutandika okwonoona bigambo talina bbina eyo ntuumu si bbina kati bw'ogambye kati naye ntwala omukisa okutegeeza nti ow'amabina omuntu alina ssente ago gonna amabina asobola okugasomba tuvene ku ekyo ekigambo tugambe nnyashi kuba amabina kyawukana ku nnyashi abakazi abamu balina amabina naye twagala balina nnyashi kati ntwala omukisa obategeeza nti omusajja you have respect your money first ennyaso gyafuna eziwera emitwalo emeka gravity ebigendererwa byammwe byakutta lulimi lwaffe omuniongo gravity so ogera ku kitone kyange ekyokuyimba mwaba kikozesezza nga mulina powerful muyina amaanyi mugaggawadde olina ku namba ya gravity kusaanyawo omulimu gw'obuyimbi owekitiibwa gravity lwaki toyimba mu lulimi lwo lwaki owemula gravity waggwanga toyimba kubanga oyina eggwanga lyo era oyina ennono yo lwaki bw'oba owemula ambuleyo tebikka gundi ganda oyagala kwonoona ggwanga lyaffe kakati otandikidde eri mwagataaho kati bw'otunuulira ennyimba ezo ekigambo bw'ekikugwako obugwi kikuttamu omuntu kubanga waliwo omukazi lwekaganaga emaana n'ogamba agambye eki naye ng'agambye nti katonda alongo otegere kyengezako kunyonyola saagala weekange nga bw'otyo nga nkukanze kuba otyo oba ogenda okwekanga naalongo ongamba ebyokwekanga ne tubivaako wekanga otya emaana esiimwe kati awongozeyo mwamwe mulwe wammwe kikyengezako kusiigira nti wano mu Buganda tulinamu abantu bangi nga mulimu ennimi nga zitegeeza kintu kiki kirala nze n'oluyimba nno sinnaluwulirako kale ekibi kye twafuna wano era we tuli nti eddi esobola egaana okuba oluyimba ayita nti neruleeta yo internet era lutambula nga bulosaako essimu leerukola ki kenoonyera kali mu trending number 1 naye sobola lukuba genda mu maaso okitegeera kati kikyengezako otegeeza ti amazima mu lulimi ffenna lwetuwulikika ng'Oluganda waliwo ebigambo nga byesisiwaza nga si binyuma naye ng'ate eyakiyimbye ng'ajja kukikunnyonnyola ng'ekino ekitaakunyumidde si kyeyabadde akola ki nga ntegeera yaffe yeeriko ekizibu anti nga ffe olw'okuba tukiwulidde nti kya Luganda okitegeera kati nina ekigambo mu Lusoga waliwo omuwala omu yagamba oyo bwaniiga tayenda omunege omusoga nga bwagamba nemuyita bwewakola ki bwaniiga tayenda omunege nemugamba jangu nemugamba ekigambo kyoyogedde mu bantu leero wayalidde emmere ki sikulimba gwe weekanga nti emaana anti emaana kitegeeza Katonda
tusigale ku Katonda. Oshitende kyenda kugamba ne mugamba mama ekigambo kyoyogedde mu bantu nga shene nnyo nangamba kitya Nalongo ne mugambe ekyo kyogambye nangamba tayagala omunyegeko tayagala omunyegeko n'omugamba oti olwo ndi kati yogera engeri gy'oyogera Oluganda wano ne muganda tudde mu lwaffe wano toddangamu okwogera tayenda amunege kasito otegedde Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambula bw'emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nasana Municipality Wakiso District Esimu 0753 oba 0705 tufuna ku WhatsApp plus 973623888 Focus 360 the final channel kooli Lovers Republic yesho bulona ne Nalongo kitone era tumufuna buli wiki okujjako gy'abagenze ongambo obalaze weri Matete kulima kumuze sempage. Je wali ebiteega. Wali ebiteega. Ogenze yo kubiteega Nalongo wabala wepika. Wakati otisani. Nyongero bagitiza Almutawa Enterprises Uganda Limited banafe ba real estate Nana Hub Mouthwash basawo bakamwa ddagala ly'amannyo nga olidda akalangako ate Haji Yasin Kiza musomi wa ddwa gwalina ebizibu ebyenjawulo nawe osobola omukubirako oyabiganye nakuyamba ine Nalongo kitone tulina ensonga nga 3 ez'okwogerako tulina akavidiyo akatrendinze ennyo akakasuku mu kukyala abaana bateekawo bakazi kyabafumbirwa bakazi kyabebbaala bakazi kyab'emikolo bakazi kibbufe nyashi tokuli nyashi AI byonna tujja kutunulawo otutangaazeemu ng'abanyashi tubagamba tugenda mu disco leero waliyo party nkutwala Jinja weeks 2 ate bano baabalala tuizo gamba aba bulijjo ngo bagenda mu kyaki kutwala abazadde baabwe kubaweesa kitiibwa awo nawo tulabawo tulina oli president oli kiwa abakadongo kamu enze ndi muyembe buyembe olina kyo wali mu Nalongo saagala we wakane njagala nkukwate babagobye eggulu mu kusabiriza ndije ekikofira ya president wa Kadongo kamu taata wange omukwatira nsawo manager Nalongo yagalidde mu Uganda babagobye eggulu then tulina Gravity naye bakadongo kamu babaddeyo simanyi nze ngamba goli mu entertainment eyo kuba abantu olumu bayiza obutategeera Nalongo kikyakola kituufu ddala ng'oggyeko bino byotugambe ebya Lovers Republic ne mu ndongo gy'oli mu bategesi babagobye eggulu then Gravity tugenda mutunulako yakedde kutusuulirawo omunyongo afuuse omunyongo wano buli omu amwogerako bibye abamu baagala UCC Rubaninge bagamba ayimbe mu lulimi lwe abantu be bategeere bulungi okusinga abaffe ffe ng'Abaganda kati mwe ng'Abalundi simanyi neera nawo bamuganda oli Muganda onsonga kyendala eriwo sizeezo songa 3 tutandikirewo akasuku kasuku mukwano gwo tumanyiganye bumanyiganye mumanyiganye mukwano gw'omuntu kiba kintu kyene twemanyize naye okay nange twemanyi Obbi yakoze omukolo gwe bulungi nnyo era n'asukkuluma
ku ba YouTube abenjawo kangambe natusukkulumako kuba yateekinze a broad step n'agamba omukyala kamubakubire mu kamera wadde abasinga ne banakuwala ne bagamba ffe banno nga tewatuyise naye nze ndowooza Kasuku kye yagoberedde kwe kukyala okutuufu okukyala ng'okwedda bwe kwali leeta abafamire yo n'abantu nga 3-4 si bino ebyokukyala ne musamba abasajja ne bakola bakyala ndowooza yakoze okukyala okutuufu ajja bayita kwanjula abantu ne bamuyisaamu kaawe eggaali ne bayisaamu n'omukyala then nikireeta debate mukazi kyafumbirwa mukazi kigwe bawasa naalongo mukazi kyafumbirwa era mukazi kigwe olina okuwasa kubanga Kasuku wawedde abaana bamusalira omusango bamugamba ku intaneti kuno teri awanye mabina kuba lona akantu kera sirabanga mabina mangi nga gano nga bamugamba kiki ekyabaddewo kwegamba negamba ebyo tujja bireesako mu Lovers Republic kuba debate yo ya Nyashi ne Nyashiresi yazze kyekigenda mu maaso tewali mukazi atafumbirwa singa omuntu aba amufunye amuwuliramu emirembe buli mukazi afumbirwa buli mukazi adiba kitegedde ti abasajja kye basinga okunoonya anoonya omuntu gwasobola okuwuliramu comfort abawe bakiyita emirembe yes comfort kasita oba omuntu afaanana ate kasita amufunamu akagambo comfort aba ajja kumukola ki kumuwasa nti kyangu nnyo Zanero gagga omukazi gw'oyagala Kasuku si gwakola ki gwayagala lwaki nti mwenna bawuliza emirembe byanjawulo waliwo awulira emirembe mu kumulaba ne bayayaana waliwo awulira emirembe mu kumulaba ne bamuweewetako mu mutwe kati asajja bibawuliza emirembe bingi byanjawulo ate abakazi tetuyinza kuba nabyo byonna wabula buli mukazi mulungi kwoyo amuwuliramu emirembe era buli mukazi afuuka mubi singa omuntu oyo gw'oba olowooza nti oli naye omubuliddwamu ne bw'aba wali omwagala nnyo obulungi bwe bubula buli kye wali oyagala ne kibula kubanga kali ka comfort kakola ki kaggwawo kati ekisooka Kasuku mwebaza okwevaamu kubanga ba YouTube balina omulimu ogw'enjawulo gwe baŋŋamba ti bano boolaba babayita bagumya migongo mbu ku YouTube bongerako basuga mamizi mawanga ag'enjawulo mulimu guno nze abakyala babiŋŋamba nadeetinga gundi netwala naye nga yeebuzaabuza nenkola ne gundi kati olabanga Kasuku avuddeyo n'ayimirira kitegeeza akkiriza nti bammami sente muzimpe tuzirye ne munnange oba temuzimpa muzikole ki nze awo sijja kukkiriziganya naawe kino ekintu kiri mu limelight kababe bayimbi ekintu kirimu celebrity like celebrity life nga oli mu public gundi eyo public gallery nti okusalawo wali wajja naalongo ng'oli azze kuba munnaye gwe Zanero nga zebuza ayagala mbu asaleyo abalala bonna ye obenga sina mutima gwo gwe gusazeewo wabula ye ayagala kujja kufuna linnya okitegeera kati Kasuku nze ndowooza yabeera ne munne n'amutegeera from everywhere batandikira paka waali kati olwaliro kuba Kasuku sebo musajja w'amaanyi bw'ayimirira agamba oyo muka Kasuku olina kyofuna kiringa naalongo nawe wano wootula bagamba oyo ye Saalongo aba naye ensi emulinzi kirina kyo kikwongerako so kati ffe okusalawo nisooka tusirikamu weetuti tuba twagala otegeera nti omuntu ono anjagalako bwa Zanero oba anjagalako bwa Sekanjakko Moses ebintu bibiri byanjawulo era walabye wali Isaac Wedzihu si Kasuku mwami Sekanja eri ekikaawo bali balivaayo wali ku bintu by'obumuli ebyo nga tubutaddewo ntwala omukisa okutegeeza nti abakazi ne bafuuka temulumanya temulumanya olabira awo nga yali akuwa emirembe nga kati akuwa muliro ekyo kirimu ffe munda wabula nti ye mwebaza okusalawo n'agamba nti byonna mbikoze kansiime kubanga ffenna kikyatulemye kinene nnyo nzokera obukazi munajjayo kamera n'akwabanga ekifaananyi n'omutwala ku poliisi abadde ogamba ba YouTube nnyabo naawe olina omulimu ogw'enjawulo nyina omulimu ogw'enjawulo kudifendinga bange butamuvuma ku social media mu ango gye twogereddemu ogambye ba YouTube tetulaga bakyala anti mmwe ogwamwe mulinako evidence nti waliwo abakyala babatakamu akasente mmwe abaami kati ffe abakyala lwaki abaami ffe tubakweka nti abasajja mwenda nnyo Zanero
olaba omukazi mwawukana emyaka 6 emabega bwamanya nti gwe wampasa munnanga ate agenda ne ku musawo nanga ndege nneme kubeera naawe kyokka nga tine bwe yali mwawukana saaliwo kati foleko wali ebintu ebinene ebisinga obungi okufuna entalo n'abantu abalala omwami mulizavinga okujjako nga mujja wange tweguddeko ku lumbe ontegedde bulungi n'alyoka agamba naalongo bulijjo nange ono gwempita balo yebbaawo ne bwe kitaba ekyo sikakasanga bbanga ensi enaamulaba bwetali bantaanya nnyo lwaki nkikola nti waliwo abantu bangi be yayendako oluusi abamu n'abakyayira mu bulumi oluusi abamu n'abakola ebintu ebinene ng'olwaliro okulaba nga gwe omusuusuuta mbu omwami wange nga kyetaagisa oli okugenda abeeko kyakukola okusinziira ku busungu bw'alinako oyo omusajja gw'okola ki gw'olina kati nze kinkuuma nti nze omwami wange kasita mulaba mu mwaka ne mulabamu omulundi gumuwikizooke yoyo gwe nasalawo okuba naye kati era abakyala mwenna mbakubiriza nga tolina bbaawo ky'omutundako nga bizinensi ng'ate omusanze nga omanyi omusajja gw'osanga nga bambi tanayagala abakazi basukka omu ng'ali awo ensi atandika ntandike otegeera otya mwebuuza oba oyo ne bw'omupostinga bakiyita bode count nti olayinza okubuuza nze abasajja abenzina balinamu omukisa nalina ba ekisaaba tekwaliko mwangu gwe tomanyi lwaki wabalinamu omukisa simanyi lwaki Nalongo onyuma nnyo Daira nasanga essimu obusimu nga nomala ogikwatako ogw'eddalu olaba Nalongo onyuma ku 8 children olwo yakulabisa nga oli ku 0 children kati kyenva nalinanga kufuna bayaayi wali tosobola simatuka bayaayi ntwala omukisa okutegeeza ndi asajja abenzina balinamu omukisa ale no ne Saalongo yennyini katudde mutuuziza lwampaka naye yakusanga naye yali muzibu ono eyetiyulira wano yali muzibu bange sigwolekera omuntu n'ogamba mbabadde banyumya bunyumya alina okuba nga alina kyamukoze naye nalwanda makazi neŋŋaa kati bw'ojja kutuula bali abalala bulijjo nsaagamu buki busaazi nti nga seenasonga kinalinga mbalekawo olaba onyuma kati ku 8 children nyuma muki oyambala n'onyuma amata alina ennyuma Nalongo ennyuma muri busiru ate nze okitegedde nti Nalongo omukazi yenna alina olunyuma alina ennyuma ye abeera alina omukisa mu basajja abenzi kuba balaba nnyo ennyuma simanyi kye bateeka mu nnyuma bw'oyambala n'onyuma ekyo nakisiru bannange naye ntwala omukisa obategeeza ti abakazi ng'oyagala nnyo emirembe baawo gira omulekayo muki muggali talina gw'okakasa kubanga abantu bangi abafeekinga life nga bawe beerikodinga beeriisa naye nga ekyo bakikolera nsi tebaagala nsi eboogereko naye nga ate bo ng'abantu nga si basanyufu bwekola shendala abazira ku final channel gayo ngali serious simanyi oba wandoga mu bitegapi wembeera naawe embeera musanyufu mbaseka sibitegeera ate munange ebitega birabika bye byakukwata naye nze badde senakuloga birabika kuba kati nkulogera ekimwana kati nange ebigambo byenjogedde omuntu agenda okwesimbawo oba nakajjayo ne ogenda kwesimbawo taata waffe mukono nzija ngenda tandikira ku bwa kansala bwa wansi nnyo olina kifo kyoyinza kuyikiriza tikyakyaliwo si mwangu kwesimba kansala erosiki erosifa obwo bulungi akalunja kujja tukakube era ab'emikono bajja kundabako mukaaga nina okubaako naye kisinzira kibiina ki ate nze obuuza ekibiina nina abantu besijja kubira campaign enviiri zikubuulira ekibiina mwendi tugende mu maaso Nalongo tonkulya miggo kati kati ntwala omukisa obategeeza nti omusajjawo gy'okoma okulaga ensi nti ono wange nnyo gye bakoma okulwana aleme kuba wuwo abantu babi bannaye nkibaddamu sengaawo mubi muganda wo mubi buli muntu mubi okujjako nnyoko ne kitaawo abo tebasobya kitegedde ne bwaba onyiiza olina okugambawo yaani ye maama naye abantu bangi gwe tunula nnyo amaka ga social media matono nnyo agala sitinze mu mirembe olw'ensonga nti gwe baakyaye bw'alaba gwe nebbawo nga mwewahaga alabanga gwe yayingidde mu mukisa gw'okumukyawa alabanga gwe atalina kusanyuka okitegeera it's better abantu ne bakimanya nti Nalongo omufumbo nga bbawe tebamukola ki tebamumanyi ate era nammwe abantu abansanga bambi abantu bonna munsanga nabo bw'oba oyagala likodinga nze atya kubanga bbange muli mulikodingira mu kabenje awo nga sikoze eki
totegedde sitegedde tira okuba naye gwe mpita bulungi ozijeko ki interview kubanga kyekyobugaga kyenyina kyemprotecting ennyo ng'oggyeko abaana bange kubanga social media eno esobola okuvumira omuntu n'emmeme n'ekusiikuuka social media nagirabye Kasuku ekuvumira omuntu n'olwanekwa mwenyinyala amba naye kati ddala abantu bafaaki kyebaagala ekituufu tetukikola ki naye Kasuku tetukimanyi naye nga temuka Kasuku zinaye kakazi kalungi Portable kakakyala kalungi lwakuba nti nno mbuye mbu Kasuku ekimuvunaanya si mukyala we kuba kati waliwo obukyala bu Portable ng'oli agamba nze kyala omutono yankolera bangi nekojjawo ayagala bukazi butono ng'oli yayagala katono mbu akakwata sitayiro zonna ziggwa ye newabeerayo agamba nze bannaalongo bano bensobola nze ndi kakazi katono era oli mutono kati bannaalongo abo bensobola nekubeeraawo n'abaana agamba kati bw'onvulira bannaalongo 6 abo bensobola kati buli omu yeetikka okusinziira ku buzito bwe kukyayagala ekizibu ekyatuuse ku muganda wange nti alina akantu akatrending ennyo bakateekako ku TikTok sirabanga mabina mangi bwegati mu kifo kimu kati ne bagamba okusinziira omukulu gye yawaanamu n'akuba campaign ab'amabina baali beesunga bonna hali kati bibiri byanjawulo ebyazze ne byeyalanga nga byawukana Kasuku mwamukutte bubi temwategedde oba yayanjudde mukazi namba mmeka namba emu okitegedde ayinza okuba alinayo namba emu n'amabina amangi naye ng'alina sooka sanyusa ono eyasookawo kubanga timbako kyeggamba abasajja balaba ebintu bujjeri muntu awaana kintu kyatamanyi ekitegeere from today teri muntu ayinza kugamba nti bannange nabide Gravity ng'ayimba n'agamba mbu olugendo lwamumenya ng'amazzi tewali n'agulamu omubisi mu kkubo nga batambula teri muntu asobola kukinyonyola nga takirabyeko kitegeeza ennyonta yasooka kukuluma n'omanya nti batunda omubisi kangukole ki kangugule kati bw'olaba ng'omuntu ayogera ku kintu era alina ensonga lwaki aba akyogerako aba akimanyi nti yasangako ow'amabina ne gatekanamu awo naye n'awulira bwe kikola ki bwe kiwulikika naye tekitegeeza nti ate ow'amabina gwe yadde alina okuwasa sina kindi ayinza okuba alina gy'ali nga mu mativu ow'amabina gye baamuteeka ne basooka basanyusa ono akoze eki abaddewo gyotwabadde mu luboozi lwa Shiba nga omusajja alina omukazi omulala n'azaala nga bagamba yazadde mwani pozi naye yali gundi ekyogamba mbu aliko oyo yekka talina mabina gye yagalaba yaloota maloote era yamala kugalaba n'agafiiringa n'amanya ekiru gye kiri mu maki naye gwe omanyi abasajja nyuma gye banyumirwamu omukazi ng'alina ebbina nze nyina bu vidiyo bwe ntera okulaba abasajja akabina kadde bwekabawuliza obulungi agira nakakubako bw'ati n'ayisaayisaako bw'ati oba muba mukatwalawa nalongo sinze nze sirina kyenyumirwa nze nkolera abantu saagala kunteeka waliko kwe wakoze Kasuku muteeka kumulayiza simanyi basajja kyemwagala mu mabina bannange n'amabina gaavaawa yeganalulingayezi ngoba alumye n'obugigi ngagamba bannange nemmala mukwatako bwepaba ngamba tojja kunkwatako fe twakuliranga abakyala nga abakasuku ba Portable tabakampasa ng'era omukyalo okumanya nti oli mulungi olina kuba Portable oba ebintu byakyuka bitya bakampasa side ki ate kati wano ewaffe aba wano mu Buganda abasinga obungi baalyanga bubi kubakoppa diet mbu baalabye akatabo ka Beyonce nabo kabagala kubeera nga baani kani simanyi Beyonce simanyi Beyonce nti Beyonce tebannamuleeta beebo Beyonce oyo kati ne bamaintainingo jukira enkula y'Abaganda ne bana abantu abalala enkula yaabwe eyawukana naye era singa kampasi yali mbalala era abo bobina ne yipusi baaliye mbalala oze ebiseera ebyo nga mbalala teriyo kampasi baali tebasoma ntwala omukisa okutegeeza nti buli muntu akula okusinziira ku kalicha mwakola ki wano tubalaba abawala bangi bagamba balina nnyashi ng'alina ebbina liringa omugugu bweyite mu kifo kimu eryo ebbina egganda ddungi ng'omuntu ayambadde kiteeteeyi indako egganda waliyo ebbina egganda sooka omenyeremu kika ky'amabina kyagali mu ggwanga lino ebbina egganda lyankuba akamba mukwano gwange sijja mwogera ajja kunyiiga kitegedde kati ebbina liri bayite egganda ettuufu libadde ne bulungi naye teripapaaza terinyeenya naye nga eri bali egganda siryagala
Erityo. Ng'alina. Lusozi. Kati ate ne wabaawo nga Desire Luzinda. Otegedde. Eria Luzinda. Ng'alina ebbina, alina shape. Kati eyo yebbina ettabikemu ye Mulundi Omuganda, Munyankole. Ebbina ky'otaala kwegamba. Yes. Kati era abo nakati ku campus gye bali bangi lwa nsonga nti emirembe gyakyuka emisayi ne gitambula mu mirala. Kati ewa Portable omuntu asobola okububeera nga ndabanya abakyala basinga okuba batini. N'abalala waliwo ababawo n'endwadde zaabwe nga zibanywa. N'abaagala okubeera omutini nga kyakolera era akyementeyini ng'abeere muki abeere mutono. Naye buli musajja aba musanyufu ku muntu gw'asiimye gw'awulirira mu comfort. Oba munene oba mutono. Kasi kutanaba disappointing kubanga ayinza kuba abamabina alina gy'abasanga. Naye nga yasiimye ono gw'aba abeera muki mukyala we. Tali muntu ayogera ku kintu kyatamanyira kasuku. Ogambye waliyo ebbina egganda. Waliyo ebbina Nyankole. Eri Western ali eriti eryo. Omuntu ayimirira nga alina ebbina nga ne wana alinawo hipusi. Nga neno ya ngajjudde wano bwali. Nga nazi hipu. Omanyi nti nedda tewaliyo hipusi. Zaaliyo lwakuba nti abantu bambalanga ngoye ennene. Abantu baliranga figa nnero. Lwakuba tewalingawo abakazi nga tebakkiriza kwambala mpale nga kati nze gye njigiddemu. Nga tebakkiriza nnyo kwambala bugoye bakwata basibanga mu magomesi. Osobola okuyimirirako mu sheeno ne tulaba abantu tubabulire ebbina kika kirino. Naalongo kikolera abantu. Bw'oba ompaayo ssente nsobola. Nze ebintu by'obwere ebbanga yabiŋŋaana. Yaŋŋamba nze okumentaininga bw'ati anteekamu ki. Bw'era bw'olinawo ssente ziteeke wano. Olina bbina kika ki? Nze nyina ebbina ettuufu. Nyina sheepu entuufu ey'omukazi gye yandibadde nayo. Ndeetera wale ninda kuwa omutwalo sokolage ko batula. Ngamala kumpa ssente nze bbanga nkumira sebo kuweereza akaswale. Nedda amasoko ogireke. Osijja kusituka. Olina okusituka tukolera abantu naalongo. Sikolera bbanja nze bbanga okunzalamu abaana 8 nga oyagala nsituka ensi endabeko. You have to bring money. Bring the wallet first. Tugira tugenda maaso. Kati omuntu. Eryo bbina eryo ogambye Ganda? No, Ganda ndikubuulira. Likyotala? Ffe tulina omubiri ng'omuntu alinako akabina ne yipusi. Nga anyuma okulaba. Naye kati olaba abantu benkugambye abeera n'ebbina lyonna nga wayambala empale wano wabanga gwe baasalamu ennyama muno. Oba yakola empale teyamanya. Teyakolera Baganda. Naye oyogedde. Si Baganda, just nze gambye ebbina egganda. Tulina ebbina egganda. Abaana balina amabina amaganda nga ganyumira ddala mu mpale. Kwera libadde ne bulungi ate gayako terinyuma. Wakati nga Karo Nantongo sister wange. Si Muganda. Si Muganda. Ano kubanga alina akasaya kala akawala kalungi. Nga Nantongo sekanja kagenda kola show yo bayi. Nze nampijja. Kankwanguyize. Era teugamba nti gundi Muganda kubanga. Olikuwa wesigamye kulinya. Lydia Jasmine. Ate Lydia Jasmine alimu kati labe enkula ya Lydia. Ye omukazi omutuufu. Omuganda. Eganda. Nedda. Eryo ebbina lya Jasmine si Ganda. Enkula ya Nwaji, Jasmine. Amuntu enda kasaafunamu kaavu. Aba amaze okuyingira mu nkula entuufu. Abayimbi abawo bina abalinga mu Eagles eyo. Kati ebbina ng'erya Maureen Nantumbi. Oddamu oyogere ku Baganda. Anti era geega amaganda ge nagambye. Lyagondi. Sitesha ajati. Ate Sitesha ina kaavu. Kati Sitesha mayanja aba Muganda. Njagala nnyo tuvunira abantu. Naawe omulala alina ebbina. Amakabina. Liri ebbina egganda. Etuufu. Amakabina. Olina okuba nga olina amaanyi. Ng'olina amaanyi omukola ki? Eryo ogenda oyimiridde. Omukola ki? Mwetika. Ate omusajja akola ki omukazi? Omwetika omutwala wa? Tuddeyo ku mulamwa. Kati no twatuusa awo ng'abantu bagamba kasukuwa tugamba tulanga amabina mangi. Kwenkana weegati. Gwe waaki bulijjo ky'otuwaanira? Tesala kabenje. Si kye watutte. Maama atuusa ate wano. Teyabagambako nti amabina amangi gajja okutwala. Mwe mubimuwanda. Wabula amabina amangi agasanyukiramu. Oba ntegeerekese. Naye gwe yasiimye okuwasa yoyo gwafuniramu comfort ey'obufumbo. Omanyi okweyagalako n'okufumbira abantu babigattika. Si buli muntu akwebakako nti akuwasa. Ba ex bange bali benafunamu omukisa mu bwenzi tebantwala. Kitegedde. Tekitegeeza nti buli muntu
gwe bakako naye alina okukola ki okuwasa alina okukuwasa kati n'olw'ensonga ezo Kasuku ab'amabina asanyukiramu basanyukire kubanga tayinza kusubscribinga tayinza gageza bw'atyo nga tagamanyi era naye fiiru y'amabina naye agibulira nga omanyi omuntu obakola olumye n'omumwa fiiru y'amabina naye agikola ki agiwulira kati naye teyategeeza nti era gw'alina okuwasa ekyo mwe mukimukakako ekyo ffe kimukakako kati bagambye tusooke tukole osooka olaba omugenyi maama ngenda mulaba tukole kati bagambye ku social media kuno enjawulo y'amabina n'ennyashi era gakola ki ab'amabina amanene mmwe sina mabina manene mpayiriza mwe muli bakutwalako jinja ku weekend na overnight mu kilabu naye bapodebo kabafumbirwe batwala abantu ewaabwe mu bakadde kati ekyo kinakugambye era ab'amabina amanene ne batuweekizamu ne batugamba ojjukira ono w'omutooyi nampeera mabina manene galeeta obuzibu gagenda mu ttooyi oli yagenze waka tuba tuli awo ntonkwata mu speed tuba tuli awo nga Gloria Bugi mabina manene matawo muwaida alina mabina manene kale hip zalinga just alina figa nnungi mbwebyo bye mubeeramu kati mwabajerege eno Kasuku nomugamba ki mutunule mulabe kati ne twebuuza ab'amabina bane ekibaleseewa nga mmwe kankuddemu ansayo bulungi Kasalini omu ku bakyala abalina ebbina egganda wano eddene obulungi talina musajja ani mukyala Kasalini Kusaasira bawe teyamwanjula temwamulaba tumuleke emboozi gye twasembayo kukola togijjukira yeyabinde okitegedde sagala bagambe nti ono beewasizza omutono nti abalina obubina tebakola ki ab'amabina temulabye ku bufumbo just nti abantu abaakula obubi batono okubaakula obulungi kiki kyotegeeza nti abantu abasinga ensi banyo bayakyuka bukyusi abatasinga balina obubina ne yipusi bensinga okola bye basinga obungi tekitegeeza nti bonna balina okufumbirwa kubeera abatali mu bufumbo webali nga Seida Price kawala kamyufu keyagayira mwana wako Kachakala kapotebo okitegedde bamuwasiza temukompealinga kintu kimu olwo waliwo akikoze muvumiremu abantu abaki abalala tulina wano omukyala Samisa Kisemakula mama Nakayi manyi figa gy'alina alina n'abawala abato basinga olabika obuki obulungi okitegedde nze muko omusajja ali wano I have 8 children figa njina n'omusajja mukola ki omulina tekitegeeza ekyo wabula gwe yafuna omukisa n'osanga owakabina atategeera yali choice yombi tekitegeeza nti bwati balina kukola ki owakabina gwe twasembayo okufuna mu media wano yatukaabya amaziga buluno beti tewagenda ku mukolo tena mwera mwali baleera kubeera yali bina ganda batogamba yali ganda gamba munaye banga Kasuku wona amaziga ga buluno beti buluno beti yakaaba naye omuntu nga wakukaabya aba wakukaabya kyesobola okugamba wabula buli muntu afuna oyo gwawuliriramu emiki emirembe kuba obufumbo si kukyala omuntu gogenda okulaba obulamu bwo bwonna kyetaaga nga akusanyusa ebitundu 99 ku 100 abeera akusaze ennyo akusanyusa 9 kuba ogenda mulabira obudde buki naye bungi ebyaddala amabina gakaabya era ab'amabina nze nina wano akantu kenjagala nanga ab'amabina bangi abasiba nagenjala kyesobola okugamba ali nange era neewuunyiza neŋŋamba naye nga ab'amabina be batuweereza mu bbaala okitegeera so omuntu kati ekyebbeeyi kivaawa kuba kati ab'amabina tutera obbalaba nga be baweeyi tutera essaawa omuntu yenna kasita omwagala nnyo kyangu kyakukaabya naye tebakiteekawo mbu ow'amabina tebafumbirwa nedda bangi bafumbiddwa Chikeni ne Kasuku mwatugamba nti mwagala bakazi ba mabina kyokka ate Kasuku bw'atuusa okuwasa wasiza mukazi muserebende kakati ekituufu kye kiri wa 1 omusajja bw'agambanga nti njagala mukazi wa kabina abatategeeza kuwasa percentage esinga bw'akugamba nti njagala mukazi wa kabina bayagala kukulyako buli that fantasy kiveewo omukazi wa kabina nze mbaluddemu ebbanga abakazi ba kabina tebalina magezi
abo bakazi abalina obubina abo boolaba tebalina wadde ettondo ly'amagezi naye alina okwawula ebbina egganda ogenda kitegeera nti okutta empologoma n'ogiteeka mu kiyumba olwedde ekirimu empologoma kubanga gwe musajja waka gwe empologoma ate bonna awasa omukazi wa kabina naye ajja kufuuka empologoma mu njuuyo omukazi wa kabina balowooza akuyamba okubeera naawe kubanga abasajja bamulaba nnyo tajja kuwa katiibwa weekyangamu katono ng'agenda ewali abo abamukwana ku whatsapp gy'otaba. Ekyokubiri, omukazi wa kabina tayagala kukola. Omukazi wa kabina takozesa mutwe balowooleza mu kabina amagezi gaveero ne gadda mu kabina. Abakazi b'obubina abo boolaba ye bw'afuna mu financial difficulties katono mu kifo ky'okugenda okukola yalowooleza mu kwetunda kubanga alina financial asset ly'ebbina lye. Omukazi wa kabina oyo gw'olaba ajja kufuukira ekizibu oyagala okwetta balina disrespect gy'otamanyi muwendo. Njagala tudde mu mazima mu bifo gye batundira bamalaaya gendayoko ku best ombuulire abakazi b'obubina bameka abaliyo ne bamuserebende batini nnyo wabula abasingayo ba bubina be beetunda. Ekyokusatu njagala ompayo omugagga omu gw'omanyi eyawasa omukazi wa kabina. Messi alina akakazi katono, Hamisi Kigundu alina akakazi katono, gundi Ronaldo alina akakazi katono. Musajja ky'omugagga gw'omanyi alina omukazi ow'ebbina. So mukazi wa bbina bawakulya akusuwa kuwasa ekyo mukitegeere. Waliwo omwana yambuuzizza chicken owulidde ebizibu ebiri mu bakazi w'omabina. Kati akambeko kyenkugamba. Buli mukazi yenna ayisamu omusajja amaaso okusinziira bwe weekutte ggwe Zanero. Abakazi bangi balina obubina bwabwe nga babafuze nabwo nga talina kyogamba yakuwasa. Kitegedde bulungi. Ekyokubiri kyebagamba nti abakazi ba kabina tebaagala kukola tukolera ddala ssente Zanero. Tukolera ddala olongo gwokola yes nti omuntu oba ofunye bufunye kika kya muntu kibi oba ntegeerekese kuba ne gogamba gosanga mu bbaala aba yagenze kukola ki kukola aba yagenze kukola gwe mulimu oguliwo waitressing agenze okukola okutuweereza gwe mulimu gw'abafunye naye kitegeeza aba akola ki aba akola naye abasajja mu akabina kabamalamu mwogere oluganda olutuufu ti bw'ofuna omukazi wa kabina olaba ng'ensi yonna gy'ofunye akitegeera otandika okufiiringa ebbina eryo nga ne bolabulabi ng'alinga alifulumye ebweru olabanga ebbina eryo lyebakola ki lyebatwala kyokka nga nawe wamusanga alina yamusokako n'amukola ki just omusajja you have to value obusajja bwo ogambe nti ono omukazi ow'ebbina nze namuwasa nze mulabirira ewange tebakolerawo kino bw'aba akkiriza okuleeta ebbina lyo ku mateeka ago ge wamuwadde at first kitegeeza ogenda kumufugana ki nebbina lye naye mumujja n'amaalo kubanga ofunye ow'ebbina atakugaana atakukyawa n'okaaba wakamukwana alina okutwitinga bw'atyo ng'akuyamba lwa nsonga n'okumukwana wali okaaba bukaabi oba oluganda nga olutegedde ate olaba kati ono agambye omukazi w'amabina atafugika ndowooza owulidde ensonga eziri ku mutimbagano olaba Republic erina kulongoosa ezo ensonga eziriko nti omukazi wa kabina tafugika omukazi wa kabina tagumira bwavu omukazi wa kabina alabanga akuyamba yes lwaki mutukola ebintu Zanero ze mwami wange bwe yali ankwana ebbina lino teryammerako bumezi era kyekintu kyasinga okwagala ne bayendako obwenzi alina okuba nga alina akabina kimusanyusa naye yaŋŋamba ewuwe tebatambula nga tategedde ontegedde tebakukuta ku ssimu kubanga sinze nkolerera amaka bw'abuuza ekintu aba ayagala ansa mu ddakiika eyo mwakikoze eki mwakibuuziddwa tabuuzibwa gy'ava nakyagenda kukola kuba ye musajja yammenyera amateeka ge gaali mangi nnyo nga mpasa n'osalawo n'otuuza ebbina lyawo ng'amateeka ogategedde otegedde bulungi era mukunkwana teyakaaba saamuyamba omukazi wa kabina sooka omuwandiikira amateeka nga gempise nago wano ate sina mukazi wa kabina yekka buli musajja yenna ng'oyagala okubeera ne respect mu makaago olina okuba ne rules z'ogamba nti nze gundi nze sekanjako kino sikyagala mu nnyumba yange kuba it's your home nakubulidde erinnya eryo naye togenda lyogera nnyo wano tetuli ku mukolo gwa olinako copyright lirina copyright kubera eryo erinnya lye erisasuza ssente era oba oyagala okunsasula osasula sekanja ntwala omukisa kutegeeza nti nemala nkutira basekanjako wano nonya n'oyogera naye nambula kubanga bangi tegasangika gasangika gano ganampija kati jesi olaba olaba oyane ono chicken akyali mwana muto bantu batono nnyo abawa omuntu talina ssente ekitiibwa kino kiyiga okuva n'olwaleero
bakazi batono nnyo abawo omusajja talina ssente kiki kitiibwa dandi oli ababanja bwe mulya ekyemisana temulya kyaggulo obulamu bwe mulimu bwa kusaba ssaala kati omukazi tayinza kuba nga akutwitinga ng'omusajja bw'alina okutulwitingibwa ekitegeeza ekijogesa abantu nti ne bagamba abakazi b'amabina ojja n'oyambala n'onyuma nga zannero ng'onyumye bulungi era ow'ebbina n'agamba akalenzi kanyiridde naye nga wale titennanyirira nga bw'obeera n'omukazi oyo baba banja ennyumba bwe bwala ekyemisana tomanyi oba anaali ekyeggulo n'amateeka ago tegasobola kukola anaawona okujogebwa asooka akole waleti nga tannavunaana bbina okitegeera gwe kennyini bwanga tanaakutuuka kuwasa kakasa nti gwe mpasa asobola okulya ekyemisana n'ekyeggulo awo etteeka likaabe kitegeeza omusobola osobola osasula omuzigo gw'emitwalo 10 nga landi tamaze kujja kwogerera bisongovu omukazi lwalaba ebintu ng'ebyo naye kimuyambako okulaba nga yafumbira omuntu ateesobola olina okumutiisa ne by'osobola kyova olaba abasajja eva batukuuma na bigambo ne byataakola enkya ne byataasobole alina okukulaga nti ebyo nja kubikola ebyo nja bimala asobole okukuuma ng'oli comfortable naye wakabinsuubiza landi oli akubanja enju Kali olaba yakola loosi. Nani akali kayogedde. Kati olwokuba nti bwe nfuluma abankwana baba bangi. Ojja kulowooza nti nkujoze bujozi. Naye tonsobola. Ate oyagala mbeeremu eyo embeera embi okubanga nsula njala. Ng'ate olina ebbinalyo. Tuwaidde abasajja balwadde batukuba amateeka tugasobola lwa nsonga. Baali baavu naye nga basobola otugwira emmere ne tukola ki? Ne mulya. Dibanga yatalina nnyo ssente. Naye ng'omuzigo gwe 10 asobola okugukola ki? Ogusa. Saala bakola ndi odi nga muyombesa. Baawa ate tomuteeka mu example obw'ekisiro obw'omuzigo gwe. Anti gye twasookeramu zanero. Naye kati juzi wazaala Sande n'akusimbula Subaru. Twatandikira naye emitwalo 6 nno kankujjukiza. Eyo 10 twali tulinnyisa. Omuzigo gwa mitwalo 6. Ate gyali mirungi nnyo kuba emyaka 2 gyokakwa giri mu 10. Okitegeera? Salomoze yamala amaanyi awo yagamba nti buli mwana Subaru. Kati wotandika bali be nasooka okuzaala yazimpa. Example obutategerekeka ng'emizigo gye 10. Nze omanyi nze njagala example. Amasalongo. Omusobola kuba buli mwana Subaru. Eyo gye twava. Ayinza n'okunjo kyayo. Kati goli wano omuwe example z'emizigo. Soka yagamba bwe mbeera naawe mbeera nga aliyoba nani. Kati nebbanga enye yavinako obujja. Era saawa yonna mubagenda okwokya. Nange mulinako obujja baawo kubanga wembeera naawe wemba omusanyufu wetuseka bagenda okwokya. Seddala zonna zenkola tubeera twagala kukyusakyusa ggwanga lino. Seka kasanga bbanga naakwokya. Ayo okukyusakyusa eggwanga kumenya. Tukola shot l'obusongo. Ng'olabira ddala n'okukyusa eggwanga naye Mulavazi Republic nseka. Kambasabire eggwanga teribakyusa ddyo. Oyinza okulyagala odduyisa lino nerikikukyusa. Novaayo ng'olinga Sanya. Ddyo nerikola ki? Erikukyusa. Nerikukyusa. Ate waliwo ensonga ze twogerako. Mundeke enseke oyo njogera ne Naalongo n'Amabina. Olina kugamba nti banka babbyemu bilioni 6. N'ogamba nti basanze ebijupuli milioni 5. Kati mu banka ye Post Bank y'Embaali nga biri mu Volut. Kati wemba njogera ku nsonga wezityo. Mundeka nemba mu banka bagaba ebijupuli. Ndowooza olabye naawe wotayinza kuseka nga twogera ku nsonga z'okukyusa eggwanga. Ekyo nga kiba kirala. So ekijozesa omusajja netandika okugamba nti abakazi b'amabina bamanyiira ekituufu tubakwananga tetwesobola ekyokubiri mubakwana n'amaalo n'aba n'ekyokulwanyisa kye nti enjala teyinza kumuluma nga asobola obigulamu ku street buli wokwana omuntu ng'omulaga nti okwagala akuyamba lazima era alina kutwetinga ng'omuntu gwe bayamba so si gwe baagala oba oluganda zane lwejogedde otegedde Naalongo ndabanzi nti omuntu bwokera ku macheza nino nga Naalongo nkwagala nondaga nti kituufu njagadde naye oba nkuwadde oba sikuwadde tebikukwatako teri mukazi ayinza kukumanyiiraawo ekimanyizisa abasajja kulowooza nti kyogenda okufuna tokirabangako weebale nnyo kumulaga nti nebbina n'omala olintwalako sirituukangako nze ngenda kufa eri ebbina bangi balyambudde ne lyambala ne ligenda kati gw'omulaga bazaze njagala nnyo omwami wange yankwana mu nkwana y'olugezigezi oluyitirivu ennyo nja mukubira mpe ku nga ne woba tokubye essimu ngoyinza omukono mugamba tonnankubirako muko nagamba nti ffenna tulina okukuba kale nawe tonkubidde ate nze mbonaabona noonya ssente waliwo yaŋŋamba you have spent the whole day without calling me konze calling you on what issue kasajja gwe weepanka nebbanga bwate bwe yakulunga olugezigezi olungi ennyo kyampaliriza ate nze kennyini otandika omulowoozaako ennyo nalani ofuna ebbanja mu mutima katabo ka Saalongo kensoma yes neŋŋamba lindako okkakkanya otya omukazi ow'ebbina ate bye yamala binkola yasooka n'ambaako awo ng'ensujju tannagirya twe yamala okulya ensujju n'andaga nti akola nnyo naye anjagala nnyo
Nangamba sina bwe nja kumaintaininga nga sobola kulabirira. Kitegeeza nyina okubeera busy ensonga kimba sikubidde eki. Kyankakatako kubanga tenze mukubira. Kuba ali mukola centers zireetere nze. Nemwe musanga omwala noga nalongo tekiri musajja gwe nasanga we nakola what nanga nalongo wakiri kwatako went. Ngamba kakati namubuuza lwaki kukwatako ngayagala kuyuza bulere. Nengamba olaba kati olumya obujijesting ndabulabi yawo. Kati bange andaba talina nakimutawaanya. Anti kati yagamanyira. Okitegeera so. Alaba amabina mangi mu kifo kimu. Nti omukazi mulage nti omwagala. So takuyamba buki? Kati mukyakukuluma nnyo. Walaba omusajja wano yakolera omukazi birthday party nga ne ku birthday tabyagala. Nga ye wamma. Negwa omulagambo omuliko nnyo. Togamba omusajja walaba Bruno Betty mu media wano. Okitegeera. Natuswaza okwenkanidda. Olaga mukazi yenna kabe nga talina bbina. Mbwe okubaawo kwe bwe bulamu bwo nedda. Gwoguze ke. Gw'omulabirira. Gwoguze ekimuli. Gwoguze olugoye. Gwolesa afuwa omulere. Ate gwasanyuka ennyo gwazina. Ate ffe abakazi batukola ng'entegeera yaffe bwetyo. Bwe nkizuula nti nkuyamba buyambi. Munnange nange era nkubisanga gwe bakola ki? Gye bayamba. Ne bompa ekintu okusanyuka mmala kyetegereza nnyo ndabe ono leero kadde yazze naki. Kubanga ne mu bitibwa ebiweebwa abasajja tisina kyenkuwa ate gwe akaabira ensujju. Nebaza Katonda eyampa amalala. Kuba yampa amalala agagalinga agaliko sponsor. Nonno sirina kyennina. Gwe akaabira ensujju. Nze naliko funa obudde obukulowoozaako ennyo. Omaze okundaga tigwe ekintu ekikukaabira kya layisi nnyo. Katonda alaba ebinayitira alagamba naye akasajja kano nekasusaako wano ku malala ge kalina. Amazima gali nti abasajja mulina okukyusa ekintu ekyo. Twematiremukko. Sina kwematira tegeera value yo ng'omusajja. Omusajja awaayo bikozesebwa. So si kusinika mannyo. Nosanga omusajja wandibase nga alina amagezi. Mbwe abakasajja situna bwe tuwaaba. Olina amagezi owaaba ki? Omusajja alabirira omukazi zanera anoonya gy'amuwaabira. Wabula gwe baawasa yanoonya gye bakola ki? Olekeraawo okulabirira. Yes, kitegeeza osobola olabirira omulala. Neweerabirira. N'ekitali ekyo. Nampi gye yategedde by'omulabirira. You have right okulabirira omuki. Omukazi sajja talina kunoonya gy'awaaba asobola olabirira omuntu. Ebintu ebyo byava dda. Abawala bano balina engeri gye batunafuyamu. Sebo ogulira omuwala chipusi gwe n'olya Rolex. Okitegedde? Ate kino kyandibadde kibi olw'ensonga nti nze jala bw'eba ennuma. Kiba kibi. Zalina osobola okujja n'onigangwirayo ebyokulya. Nogwe toyagala kulya. Kisoboka ekyo naye zaneno mu mbeera yonna ekumalangako ekitiibwa omukazi ne bw'abanga awooma okwenkana keeki ku nsi mulekere keekize. Ekitiibwa tebakigula. Nagala tumalirize ku nsonga eno ababanja akasuku amabina bakakkane. Tebamumalaako mirembe amabina alina gy'agakozeseza eno yatuteegwe yabadde asiimye ye okuwasa oba gwabadde naye n'owamabina bw'anaaba asiimye mutulaga kubanga tewali akola practice ku kintu kyatategedde kitegeeza oba oyiga kyoyagala okutegeera kati amabina yagayiga n'agoogerako mu mulinda ajja kuwasa ow'amabina mu batongoze ayinza okuba alina gy'ali ng'ali mu undercover naye abasajja mulina okukomya eyo embeera mubannayo omukazi anjooga omukazi nza bunewemu ebintu tasiiba kubanga wamulaga nti gwe okubeera naawe olina omuwa buli kyokola ki kyolina kati biweeyo ate kati why you complaining tegeeza ne bamuserebeera abadde bagamba nti mwe nga mugenda ku beach nakife tugenda kugenda mikolo nabo tebeeyibaala empisa kikulu sinti kuba ndabyeko n'abakazi abatono ng'omuntu oyo omuwedde embi balwanira ku mizigo okwo mugamba bannaye luno buli mukazi adiba nnero buli mukazi kasi omuntu akubuliramu emirembe gituuka ne gimubula oba omaze okudiba buli mukazi bo abasajja bawasa comfort buli mukazi adiba naye naalongo akkiriza abamabina badiba nnyo lwa nsonga lwaki badiba nnyo anti kuba naye kyalina akimanyi era wookebera wano basingo mother abasinga bamabina ekyo kimanyi beepanka buzibu omanyi lwaki beepanka tibaafuna abantu abeetuuma kye batali n'amala omuzaalamu omwana n'alaba nga yafuna loosi baafuna abasajja bakazi abawenya amabina ekitiibwa okusinga ssente ze omusajja alina essente asobola okujjuza wano amabina 10,000 4,000 n'aganja akola ku mabina gokka bakweta lyazinya ne gravity n'agala ebbina lisimbe wali mu nsonga nedda naalongo naye tosagala tutandika okwonoona bigambo talina bbina eyo ntuumu si bbina kati bw'ogambye kati naye ntwala omukisa okutegeeza nti ow'amabina omuntu alina ssente ago gonna amabina asobola okugasomba tuvene ku ekyo ekigambo tugambe nnyashi kuba amabina kyawokana ku nnyashi abakazi abamu balina amabina naye twagala balina nnyashi
kati twala mukisa bategeeza ti omusajja you have respect your money first enyaso jafuna eziwere emitwale meka anyway yagala oyo omuntu akuuliza nti oli love di so sigo wesiba kola okuba inechi ebina twebaza Kasuku okukola bold move yatuwadde ekyo kukola simanya bamunavayo mbasuga mami ne mwanjula nakugambye wano twabiteesezaako dda wano ng'ogamba ba YouTuber baani abatalaga bagundi baabwe walabye Kasuku yalaze mwine ensonga ey'okubiri ekyamutuuseeko gwe naawe kenyini Saalongo omukweka yo intaneza okuvumira engeri gye twogera ku buli muntu tuba dafa ebigambo tubitya kati gwe ulira nali ku lady yemu mwana ngamba Nalongo twagatrayo oyo bawo ali international muki kati abantu beesoze okulaba ku Saalongo baleka musojje mulabe nno naye sebo waliwo abasajja abali international era ekigambo ekyo njagala nkulekezaawo okukiyita Saalongo international ojjukira oli omusajja ow'obutambi oyo omusajja international oyo international omunoonyako akamogo nga tokalaba nedda ati naye bwa international bwe bunafu kwa buli mu nsi emu abantu bonna beyalya temwalimu baalinya mmotoka alina n'akakodyo ke yaleeta akamalamu amaanyi waliwo kakomedi ke bakola ali kati ebyeggwanga lyeri tomanyi obanga batabirawo akakodyo kaali kategeeza bayinza okuba nti naye nalabayo era ab'embalala ebwabwe eyo alina gwe yanyenyamu bw'ati nayingawo embalala naye abasinga ndowooza baali baffe wano mu sente kyava yayita awo yalinga ente ekomba omunnyo talina kyakkola yali alina okulya byasanzeewo ng'ate tiyalina waagula mubisi otuuka musajja yali international naye akakodyo era oli wakakukolera ku internet kwa musajja international oli wakakukolera nti Nalongo kanayi andi ate ffe tulowoozaamu kirala olaba okakola abakozi boote ate ffe tulowooza kirala oyo omusajja golowooza ki jesi omuntu alina kukola bw'ati kyekijjayo ekituufu kye yali akola naye bw'okola bw'oti afunye omwana twakola ebyabalungi yalina kukola bw'ati ye yakola atya kati mwaba kikola we muti muwabya babalaba yateekangayo bubi yalina kutoolangawo butoozi n'atuuza kuli naye omusajja oyo injiniye yali tekka naye abasajja we bali wano e Uganda ajja yatambulira obutambi tulina abasajja enkola enkadde abasajja abaganda ayimirirawo n'ogaba Banteza si Baloteza Frank Antambi ono oba yaani Baloteza Frank Antambi ye Balokeza Balokeza yalijjawa alayika naye watabu andabikiramu kuba munakanyira kamu oyo ne Shalom bandabikira okuba balimu olukazikazi abaana ba boys dormitory balaba edduka baana balimu olukazikazi tebafugika tukireke ekyo alina batambula batinga abawala swagga kati ate ye entambi omusajja wange muleke mukozi wa mutawuni abo bange nange bampeterako bakuweterako nange kyobulanne bampeterako bakyaliba kati ntambi bawetedde ku Nalongo abo bampeterangamu nenja kubikuba Shalom lumonja mukusuulako nga totegedde abo baana balimu olukazikazi tebayinza kuba na sayiro za musajja ono yakola ebina Baloteza tebalina era bakyalibo era mbaagala nnyo bakyali bange ba boys dormitory yo bakyalirako ddi mu boys dormitory ate kati wabeerayo basajja nti bayinza oyingizaayo awo embalasi embalasi ejjajjayira baana abo wano Junior yawasa mukazi we ne bamumulyako abaana ba boys dormitory abo si bange Nalongo mukweyongerayo tusooke eggulu tusooke Gravity eggulu waaki tugendayo nnyo ye bakugobye tebasobola kungoba Gravity yayimbye oluyimba omunyongo naye alina engeri gyaluyimbamu netugamba naye abantu ab'enjawulo bavuddeyo kanoonye eyo katambi ki akali awo kenyinza osooka okukubirako kajjejja Jjumba ejja Jjumba byamutabuseeko ebigendererwa byammwe byakutta lulimi lwaffe Gravity ebigendererwa byammwe byakutta lulimi lwaffe omuniongo
Gravity so ogera ku kitone kyange ekyokuyimba mwaba kikozesezza nga mulina powerful muyina amaanyi mugaggawadde olina ku namba ya Gravity kusaanyawo omulimu gw'obuyimbi owekitiibwa Gravity lwaki toyimba mu lulimi lwo lwaki owemula Gravity wa ggwanga toyimba kubanga oyina eggwanga lyo era oyina ennono yo lwaki bw'oba owemula ambuleyo tebikka gundi Uganda oyagala kwonoona ggwanga lyaffe kyekigendererwakyo olinga omutume njagala otunuulira oluyimba empiso otunuulira oluyimba kyokolo kati tunuulira oluyimba lw'otadde olwaleero lwe bayita omuniyo basebo ne bannyabo abantu abaasiika mu lumbe lwa Gravity buli omu yatunuulira Gravity nga tewaliwo luyimba lwonna mu nnyimba ze yali ayimbi luyinza kukola ku kufa kwa maama we oba luyinza kukola mu lumbe kubanga ennyimba zonna zaakuwemula omuniyongo Gravity timumanyi nti ensi eno etambulira ku bannabitone gwe timumanyi nti eggwanga bwe tuba twagala olikyusa mu myaka 5 agaddako abantu okuleevuga nga baddayo ku generationi yaabwe ey'olubereberye ey'obuwangwa n'ennono mwe timukimanyi nti tuyina kuyita mu nnyimba Gravity oluyimba omuniyongo lutegeeza ki oyinza kulunnyonnyola otya era bwe tuddayo muyimbira ebipazo oluyimba enkudi lutegeeza ki ebipazo wabadde ebusoga ng'oli busoga naye ku siteegi n'olagira abantu omuwala najja neyeebaka wansi omulenzi n'amwebakako waggulu bw'ogamba abawagizi nti mujje tulage abantu bwe bamanyi okuzina enkudi ebipazo gavumenti weyayo twalina wano omuntu eyakwasanga abantu empisa bamuyitanga Faaza Lukodo nga yakulira ekitongole ky'ebyempisa kiki ekigendererwa mu ggwanga lyaffe wabula ekisinza okunnuma lwe luyimba Kafeero lwe yayimba nti olulimi lwange mulufudde ekidibu mumbwa lwaki bwe muba muyimba ebintu ebyo muluyimba mu Luganda ebigendererwa byammwe byakutta lulimi lwaffe Gravity awo we tuli ku muniongo obiwulidde Naalongo kitone oli mutegesi wa bivulu oli muyimbi nayimba n'engwa n'embivaamu naye tekikuggyako kuyimba kuba buli mulimu baritayalinga mother of 8 children you are supposed to retire at some point even ne mu children kati mu kuyimba wali nange amwe retired artist nalabana ku videos ninganeza ne bali otwagazaashe taliba kubalaga ne bananga abawagizi mutusaasi abawagizi bampagirira nno ddala emuko naawo nenkola concert yes era wotuuka baza Nero wa Bogoya watabu ekidumu kiri nti olira abemukono bali bakusiriwaza bakusigaze emukono ekidumu kiri nti okuyimba kuno Father Lukodo because nzijukira oluyimba nze nayimbira oluyimba lwa Bogoya waliwo oluyimba olwali luvuddeko lwa mwami emmese olwa Captain Dola awo nga tutandika Bafana abo ba King Saha bajja okitegeera awo nenkuba Bogoya abula bayisa etteeka Father Lukodo enyimba bwezi kyozo nane zikola ki neziwerebwa okubwa era nga olukuba bakuteereddeko n'amateeka nti oyinza nosibwa kuva dda mu music bawemula andika twina internet kuva dda mu music abantu bawemula naalo ngokabe kadongo kamu naye abantu basabikanga ebintu muna nyimba z'abazungu zonna okuwemula simanyi oba kiri part of music oba ki ndowooza ye modi ndowooza bagamba president w'abayimbi ye Lucifer sitaani oyo naye ennaku zino okuwemula nga kuli so direct ate ebintu bino mali lwaki binsobedde nensooka nsereekereramu liri pazo gyejumba gwagambye w'e Masaka tumusuubira okuba nga talinayo lulimi luki lulala wabula bw'aba ayita abantu ne bajja ku siteegi bajje bazine enkudi ne beekola ebyo gyejumba byagambye kikyamu okitegedde kiba kintu kyogamba kiba kirina ate engeri endala gyekikola ki gye kiraga
naye bwe Gravity nkyalina ebintu bye ngenda okukuwanga ekifaananyi olwo oluyimba ne bayimba agataako ba la 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 ekigambo ekyo mwategeeza kyali kitegeeza kika tusooke kunoonyeko Gravity waliwo radio emu eyamukubidde radio eyo Crystal Panda kwakola namubuuza naye mukulu oluyimba luno lunemye n'okutongoza wadde okulwogera lwo lutegeeza ki Gravity n'atandika omunyongo omunyo biki byonna n'abinyonyola n'agamba nti labika ggwanga liri eyo ngulu gye yajja ekigambo omunyongo naye ennyimba gyakiyimbamu anti bakimputandikidde kwagataako agataako nti ekigambo kyonza okwekanga naye kiri agataako kirabika kiri agataako anti fano oluyimba lupuleyinga okiwulire bwe bakiyimba omusana eguba gwakanga otugamba ne tuvaawo sikola vidiyo mbi oluyimba bali agataako oba n'ebirala byagenderako kati wekanga mu lulimi lwaffe eno olwene esaidi endala nga kina kyekikola ki tekitegeeza waliwo ekigambo ekirala emaani siimwe omuntu singa aba atandika okukyogera n'agamba emaana n'atayongerako kirala aba tawemudde kisinziira wawaali otegera kyengezaako kunnyonnyola nti kati mu nsonga zino neetaaga kufuna Gravity ono esooka ye wabbuyu era bamugambye ayimbe mu lulimi lwe okitegeera tuyinza okukinyiigira nga bw'olaba nti agataako tetwakitegeera emaana esiimwe nakitegeera agataako tukanayo omusajja akoze ati okitegedde nti waliwo ebigambo bambi mu nnimi endala naye twamala ne tukimanyira nga balukuba ne ku mbaga agataaho tuveewe otandikidde erimu agataaho kati bw'otunuulira ennyimba ezo ekigambo bw'ekikugwako obugwi kikuttamu omuntu kubanga waliwo omukazi olekaganaga emaana n'ogamba agambye eki naye ng'agambye nti Katonda alongo otegere kyengezako kunnyonnyola saagala weekange nga bw'otyo nga nkukanze kuba otyo oba ogenda okwekanga naalongo oŋŋamba ebyokwekanga ne tubivaako weekanga otya emaana esiimwe kati awongozeyo mwamwe mulwe wammwe kitengezaako okusiigira nti wano mu Buganda tulinamu abantu bangi nga mulimu ennimi nga zitegeeza kintu kiki kirala nze n'oluyimba nno sinnaluwulirako kale ekibi kye twafuna wano era we tuli nti rediyo esobola okugaana okuba oluyimba yita nti neruleeta internet era lutambula nga bulosaka essimu lwerukola ki kasooke nnoonyera kali mu trending number 1 naye sobola lukuba genda mu maaso okitegeera kati kikyengezako otegeeza ti amazima mu lulimi ffenna lwe tuwulikika ng'Oluganda waliwo ebigambo nga byesisiwaza nga si binyuma naye ng'ate eyakiyimbye ng'ajja kukikunnyonnyola ng'ekino ekitaakunyumidde si kyeyabadde akola ki nga ntegeera yaffe yeeriko ekizibu anti nga ffe olw'okuba tukiwulidde nti kya Luganda okitegeera kati nina ekigambo mu Lusoga waliwo omuwala omu yagamba oyo bwaniiga tayenda omunege omusoga nga bw'agamba nemuyita bwakola ki bwaniiga tayenda omunege nemugamba jangu nemugamba ekigambo kyoyogedde mu bantu wayalidde emmere ki sikulimba gwe weekanga nti emaana anti emaana kitegeeza Katonda tusigale ku Katonda okitende kyeza kugamba nemugamba maama ekigambo kyoyogedde mu bantu nga kyenenyo naŋŋamba kitya Naalongo nemugamba ekyo kyogambye naŋŋamba tayagala omunyegeko tayagala omunyegeko n'omugamba oti olwo ndi kati yogera engeri gy'oyogera Oluganda wano nemugamba tudde mu lwaffe wano toddangamu okwogera tayenda amunege kasita otegedde kankubuulire ebigambo tulina wano ebigambo nga bizibu nnyo naye nga nze sobola kuwagira Gravity bw'abanga ekigambo kyeyayimbye kyaffe kya Luganda wano nga kya buwemu ng'akiyimba mu Luganda sobola kiwagira kubanga nze siwemula naye ate nga sunnayiiga tusooke tutegeere mu lulimi olulala kitegeeza ki kyenjagala otegeeza nabadde nkunnyonnyola Gravity nawe yabadde n'agamba nti omunyongo ggwanga ly'abantu beeyengulu
simanyi oba kituufu kubanze nkuze empulira bakyoli kubanga ekigambo bulijjo nkimanyi omuniongo tukikozesa ku bantu abaddugavu ennyo laba nnono omuniongo kiringa kigambo ffe twakibanga kyakujereegerera oba okitegeera ndi naye kati simanyi mu kusoma amawulire gano waliwo ekintu kye bayita tonation oba sound naye ndowooza kino kigenda mu tonation oba pronunciation naalongo nsobola okugamba wabula embwa eyo eyimba nga nkuwaana naye ngamba mbwaggwe kigambo kyekimu awo biba bikyuse kati omwana alina engeri gyayimbyemu nga gyejjajjumba oba nkazeeko gyejjajjumba nakatwogerera kuba kati tulina abaana naalongo waliwo naffe ebigambo byetasobola kwogera kanziremu nkanoonyi wano gyejjajjumba kaka ebigendererwa byammwe byakutta lulimi mwana Gravity ebigendererwa byammwe byakutta lulimi lwaffe omuniongo omunyongo enyimba eyo ogijjukira watosobola otuukiza mpu y'oluyimba lwa Agataaho naye nga nalwo olunengeyo Agataaho gamba omusajja agambye eki omwana ajja wano n'ayimba sente nina njagala mukazi gwe nzina naye naye nga alina bw'ayogera nga ananaagira waliwo nalwewala gwongereyo bebe munda ddala nga tukatuukisiza waliwo n'akalala kasaale kafumita ku mutima naye naalenge yabba ebyuma bye yatuyamba oyimbyemu nga guloli ya bogi akasaale kakola katya kafumita ku mutima kati kambeeko ekintu kyenkugamba naye Gravity nga te Gravity nkyamusonyiwa lwa nsonga ti Gravity oyo weeyo engulu eyo wabbuyo ne wabbuyo yenyini situmanyi kyekitegeeza otegedde kyentegeeza jjajjumba kye yagambye nti waabanga ye olulimi engeri ennimi ze zikyuka yayimbye mu Luganda kati mu Luganda ekigambo omuniongo nti olaba ne kino Agataako bakiyimba mu Luganda naye nga ate olwo kyekitegeeza si kyetuwulidde nenkugamba emaana yanje era nenkugamba nange obanga ogenda kwekanga emaana y'Igwanda oyagala kukyusa lyanda bw'obanga ogenda ku nobadde ogamba okitegeera ekisooka ngenda sooka nkwata ekkubo ngenda empulira ez'oluyimba olwo kuba nduteesaako naye sirumanyi mpulira ddala ekituufu Gravity yagambye eki kuba ate nze ndaba yasooka n'ayimba okwepiikya ne bagamba awemula naye ng'olaba ekigambo kyakisabise kati alina ennyimba zempire bagamba kyokolo sinaluwulira nalwo kati nawe nongenda kusooka nnoonya oluyimba ndukole ki nduwulire naye bwe kinaabanga ekigambo ekyo kya Luganda nga kyabwemula nja kugamba nti Gravity yakoze bubi naye kati essaawa zino ngenda kuba njajinza ekintu kyesikola ki kyotategedde bulungi kyesitegedde ate nga nekyenjagala Bannayuganda musigale nga mulowoozaako no tulina ebigambo wano eno nga simanyi bwe byajjawo naye nga abantu babyogera mu Luganda nga kitegeeza kirala nga tuwulidde kirala mbikuwadde ebigambo nga 3 sigenda biddamu ontegedde so Mwami Gravity yeetaaga kufunayo muntu ndowooza amusomeramu mu Luganda lwaffe amugambe nti kino oba oyagala kukiyimba wano mu Buganda bw'okikomya wano kiwemula nnyo kikole bw'oti otegedde kyentegeeza naye sigenda munenya nga sinawulira luyimba ngenda sooka ddowuliramu so watyo abamugambye ayimbe mu lulimi lwe naye era ensonga weeri nkugambye wali ekizampo nti ompadde n'ennyimba bwongereyo ddiya awo mukigwe bwongerayo naye ng'ate oluyimba nga luyimbye Muganda era teyali Muganda kizibu Abaganda okuyimba ennyimba wezityo baba batyamu kisoboka okubanga obutamanya lwa lulimi terutiisa balala ku luyimba mu ngeri eruwemuzaamu nnyo oluyimba nnyo ekigambo kyenawudde ng'agamba enkudi bamugamba yali muwogo kati ne liri pazo wo mukulu wo mutoowo liri pazo mutoowo okutandika okulaga abantu enkudi we bagizannyamu awo mu basoga eyo n'agamba kati enkudi
tugiyimbye ekimala kati katugizanye mu firimu wa kikyamu era ngenda mu kubirese mu mugambi bw'aba akikola nti kibi eri eggwanga li okujja ekintu kukibeewo practical ku stage kirala anyway wetu tubadde olunaku olwaleero mu bintu by'omu omunyongo Jajimba ayogedde kigasina na kiddamu agambye wekibanga kyetaagisa olulimi luno buli omayimbe mu lulwe naye gomanyi ekigambo ekyo kikomya wakati kyekitegeeza bwekibanga kiwemula nnyo bwekiba kikoma wakati nakukuba enkudi kati bazze mu competition tuyimbye byonna ebibala ne tubimalayo katuze ku bitundu by'abantu gundi yangambye yayimbye ensojjo ani oyo Lilipazo yangamba nawe gwaleeta ekigambo nsojjo nakiyimbyemu oluyimba njagala nalonduwire bwe lugutambula olw'ensojjo ebibala muyimbe naye wotandika ebitundu by'oku mubiri okubitandika bikwatako ate nno baaba olaba ekyo gravity kye bagamba nti yayimbye wano mu Buganda kye kigambo ekisinga okuba ekyekusifu ndowunowulira akivuma munne kigambo ekyo olina akikuvuma ekiyumba kyayogedde mbwawo kiwulira kyobalaba nkyalinamu endowooza egamba otidde namu nti alina kyategeeza eyewaabwe kye tutategedde abantu bagambye musajja asobola okugamba nti kankukubire mmanyi gwe oyinza oba tewawulidde naye simanyi wabadde tolina ddata buli omu ayogera ku luyimba lwa tulina abaana abato tulina abaana bwe tuli mu kuyigiriza ebigambo ebyo byoli mu kuwemula ate bawummudde. We are requesting people from northern Uganda to tell us the meaning of this word in your language. Bwe kibanga kiwemula as we in Buganda n'oluyimba lulina okubaningibwa immediately. Tetugenda kukkiriza abantu bagende nga bayimba ebiyimba nga bino ebiwemula abaana n'abazadde baabwe kubanga bo banoonya kufuna formats na kufuna likes. No, tulina okucreatinga environment nga buli omu agiganyulwamu nga buli omu agifunamu. Uganda Police munoonyereze ekigambo kino bw'abanga mu side eri engulu kubanga Uganda we have multiple languages oyinza okusanga ng'eri abadde amuwaana kwaliwo omusajja omuyajja n'akyala mu Buganda ng'aveeyo mu Western omwana omuganda alyoka n'afukamira n'amugamba bannange nze wandya omutima wantwala omutima omuvuunuzi n'abyonoona n'agamba yagira ngu okamuli omwoyo kyokka ng'eri kitegeeza birala. So we are requesting people from northern Uganda to tell us the meaning of this word. Bwekibanga kiwemulanga mu Buganda bwe kiri gravity omuntu gino olimba lina okubeera banned immediately ate naye yennyini ateekebwako ban kuba asusse abembi beekoppa kati balinga abagamba okweta ebyokuwemula byokka bye okuba byetaaga no waliwo ebigambo nga byesittaza kino kyo kyesittaza kubanga ekifumu ekiri n'enkola yakyo kyesittaza gravity omuntu gyo this time tetugenda kukkiriza yadde naffe bafaani bo singa tutegeera nga kino ekigambo olimbye nalongo kyogambye nolimba lino okubeera band immediately waliyo eggwanga lye bayita omunyongo tugenda kubikkiriza mu soso anti kati olabaza nendo ffe tulimanyi okitegedde naye nze olwekuba nti nginako ebigambo byempuliddeko mu Luganda nga bitegeeza kirala sobola kwanguwa kunyigira kino kati nga bwayogedde nti bakinoonyereza abantu abali batubula ekitegeeza ki awo nsobola okukkiriziganya naye naye nze sobola kusooka musalira musango nga sitegedde kyekitegeeza alina mukwano gwange omusoga ku radio tubikola bikine mugambo gwe gayi ogyewo ebinazi n'agamba oyo gambye eki byekinazi koyo omanyi ekinazi kyekitegeeza mbasoga bino byetuwewa ne Uganda ebino ebimyufu era bye yali alina neŋŋamba maani ogyewo ebinazi nga byadda ndudde okulaba ebintu ebyo bikokonanti binazi sajja yaŋŋamba oba kukyogerera waffe ebusoga ne mubuuza ekinazi kitegeeza ki okoggyeko kamera mbuulire Naalongo Focus 360 tubadde olunaku olwaleero wetunajjako nga nkubuulira waliwo n'ekigambo ekirala kiriwa abantu tulina emiti bagiyita mituba emituba kati ate kati bw'oyogera ekigambo nti ekituba ate oba owemudde ekituba era oba owemudde oba owemudde mu lulimi luli oliwo gye waffe ate omutima wandi omutima
Just nkwe example ng'abantu tebananyiiga. Yaga bannange ekiti ekituba kiyo kyamera nyabo gafa boyogedde ekigambo kinene nnyo. Kibi nnyo. Nnyo. Lwaki buli muntu ayimba wofunayo ekigambo? Kuba kati nze nkugambye nti okuyimba kikkirize kigaane. Ebitundu 8 ku 10 oba 9 ku 10 ennyimba ezisinga ziwemula naye ensabike. Anti ebigambo bingi wano mu Buganda ebifaanagana. Lwaki wofunayo omuntu bamuti? Ate nga ne waffe tukirina mu kintu kirala. Lwaki omuntu ategeera nti ewammwe ekigambo omuntu bakibi najja n'ayimba mu lulimi lw'ewammwe nga ye yeefudde Omuganda ng'ajja mu bujja kituba nti oba n'aleebera omutuba. Anti ate kiyinza okuba nga si kibi. Otegeezako kutegeeza nti waliwo ekigambo ky'ojja owulira nga si kibi. Okitegedde? Wano akiyimbe mu Luganda gwogambe nedda. Tayinza kutuyimbira emmaana wano. Ngera we nkuganya okwekanga ng'ogamba emmaana. Okitegeera so. Oddamu kwekanga nange ng'oyogera ekigambo ekyo. Kati ebintu ebisinga mutubirekere Katonda yasalawo. Abazzi Republic nadde olunaku olwaleero weetutyo eggulu katugireke. N'abalwala bakugobye. Eggulu yaleesedde ebizibu. Bakugobye naye eggulu yalidde omuntu. Nze eggulu tewali asobola kungobayo kubanga bakugobye. Nze nali nakoma dda n'okuzaala. Nnyina omuntu eyampa essuubi okuzaala ono omwana omulala. Era nnaatera omukwata mutwala eggulu ku geeti. Bagambe essanyu muleesi. Abayimbi bapromota bakina kutegeka bivulu babagobye eggulu general yabakooye. Tabatumangako kukola bizinensi eyo nga bizinensi ndala ki. Kati kambeko kyegamba. Nze mbaddewo mu nsi okutegeera ekigambo kye bayita genocide musale nakitegeera 2 mu COVID. Nga bagamba nti Geno yagambye tuyambako bapromota abadde bategese ebivulu. Kimukumala okulaga nti emyaka gye tubaddewo nga tukola nga tumutawaanya. Just set back yajja mu COVID. Aye n'atuwa essuubi asobola tuyambako obuzibu kwe bwakola ki? Kwe bwava. Kati buli muntu alina ekizibu yasituka. Bwe yalemererwa mu kulima yakola ki? Yasituka. Oba esooka omusajja oyo wakisa. Nze baategeka show yange ne bagisazaamu nga bamanja miliyoni 3 n'agasasula. Yabagobye. Gye bajjayo ku tavani. Kikyengezako okulaga nti tebiba byakukaka. Kuba okutuyamba tetwamukaka. Era bwagamba nti nkooye aba akooye. Kati waki wabagoba ate mwogera bingi? Bani be yagobye ne boogera bingi. Bigambo byabadde wano yadde byakwetonda. Kubanga ate kati era abayimbi obalaba bakyabonaabona nnyo. Balonda federation nga gye basula babeera mu puulu baliya bwe bawanika amagulu ku mmeeza. Ontegedde bulungi. Olwaleero luno ego balonda nga president w'abayimbi ate muwabuzi wa president. Kitegeeza ki? Abayimbi n'abavaako. Kitegeeza tasobola kukola mirimu ebiri mulundi gumu. Alina okuwa obudde okuwabula president mu nsi muno. Ye president w'abayimbi. Kati ate kitegeeza ali abayimbi balina ebizibu bingi abayimbi kankubuulire nno gwezanero. Kati abayimbi ate balina okuddamu batuule buto balonde omuntu atasobola okubategeera. Munako munnawe. Ate oli kati ali kirasindala. Kirasi yakyuka. Bakuma mukuume ye president advisor akuumwa bukuumwa ava ku bano ba president advisor abasooka. Ono musunsulemu. President advisor musajja wa mwami. Kati gwala okusembategeeza nti ekyo mmwe Minister asobola n'okugabanyamuko n'agamba bodyguard leero akuumenze oli omulala mukulekedde kwegamba omukulu ayinza okuba. Kati mujja kuddamu mutuule. Takyamanyi nsonga z'abayimbi. Nga temufa byakulya kuba oli babeera nkuseyini nga bafa byakulya. Bali abanywa we basula. Naye waliwo eyampadde akakodyo lwaki General Sale yabagobye. Kakodyo ki? Abaana bagenda ku federation ne beewola ssente. Jjukira ezo ku federation zaakwewola sako. Kati mu kuzisasula ne batwala proposal yemwe wa General Sale ne bafuna egi ne bafuna nga government yebawoze ate era government nesasula ebbanja. Intelligence yagenza okutegeera nti ze bajje ewa Kenzo balyandye then fene tufasasula ebbanja kati nga bulijjo government erowooza basasulanga naye tebasasula kono ebyabayimbi abo biraba tebinkwatako nze nayimba nengwa oba Kenzo abagoba oba abakola ki oba naddamu amagezi bajja kwekolamu obukulembeze obuki obulala toyimbangako n'ogwa nagwa wayimbwa n'olemwa abagwa yefe abakuba ku zihiti nalukuba akabimbirulwa Nakuba mega hiti akalimbi katya ngana kati bakyagikuba abantu ne bazina simanyi gwe akuba akalimbi ko makati kati nze sibo nakuba computer level sokoleke gwe akuba akayimbi
Mwabatayimbako mega hit mwe mwalemwa. Soko nyimbira akakayimba Nalongo. Mpa sente. Leta wallet yange kano koso wakaleka. Nkyakubanja okuyimirira leta wallet. Leta wallet gikasuke bukasuzi tojja mulenzi wano. Nalongo nsoke mukube wane ekitwalo. Nkyakubanja okuyimirira. Na yati yaga mu musajja ono w'amaanyi. Tajja kujogebwa kabina. Oyina kumpezi werako ma tunaye mu wallet here. Neza nende wano wotuuse. Soko bikule walandabe. Wali zipu. Nalongo. Undabe temulinda. China ni wallet yazidi na zipu. Ano wentuuse. Tugenda wa kana akabimbi kwa nene da Sunday yimbye naye zo sente nzoka kuzitwala kikofira yanje gizo kunonya sadi yangamba tozizira akabimbi ko makati we kataterera gwa kayimba nze nakoba hiti nengwa kati mwana na kuyimba ogenda kuziza kati zanero yali ate kateko kuyimba yeta naimi yanatula kati soko ze sente zange wato yimba kayimba nkwata bulungi kana zosa sudde ntono sika kasoba akabimbi ke ngamba ke kankwe kumireko bambi mwami wange oleko kimanye nti nakugwe kwendi bwe nkuwane encha ne gulotegere tino mukwano zembera nkwetaga nine buberi njiri nkola bulijjo bwe kwagala kwendi nakugwe mwami wange ababambu bobimba sekeredde era fitina kubanze nabagana kibaluma nnyo bwe mba nkufumbatidde ne bamvumanga bwe nnina olujanja kankunyige kweshiruma ategere watodayo okabala akabimbi kange gira tukene tukabala akabimbi kafe kasigadde wabijjo tekateredde akabimbi komu makati be katerera n'ebitoke tebizala bana mangu nze nali muyimbi Nalongo gwakuba akayimba temumpita mwe abayogeranga obwogezi Nalongo woba akuba akayimba ako katate nkutidde nnyo bulijjo ku 8 children nkutya naye ate wokobya akayimba ako Nalongo kati gwelinda ka abantu abagenda okujja ku best of Nalongo nja kusooka mbayimbire mulaga yenna gwe nayimba nja kugulayo tiketi za $10,000 nja kusooka mbayire wolaza bategere nti nabona nnyo mu kuyimba ako baggo bakayimba Nalongo nga tewakabba kujjejjaawo wakakuba kati nze tonnerijjako bulijjo nze nali serebu ku myaka 10 ng'okasabudde nagende nakivone muzeekiwa ne batufuwa sente nnyingi nga sena bwenziteeka saddayo ku ssomero ne mmanya eno mu kuyimba sente zikola ki yeziri sente zibaayo nalina emyaka 14 24 no 14 oli bala fuluma 2 Nalongo baggo wakuba akayimba ako tegedde then kali n'olwensonga ezo katoka mu n'ebinyaanya waliwe bakakola dubeddewo n'enkula mpaka tudde nga weeruli kina kati omuntu akwata back stage microphone n'atandika okuyimba wali bakuzadde ggwe waliwo kitegeera mbadde mmanyi tewakawulirako kuba kadda oli ayinza oba tekakawulirako kati fe abakulu fe twakawulira kati olwaleero aba yakayimba ate abawattabu Kyobola baseno mpadde ntono musajja nkuumye nnyo kubanga nkyafaanana bwe Nalongo with 8 children wobanga akuba akayimba ako ng'ofaanana bwoti oli kyuma kya mudaaki Focus 36 Lovers Republic nine kyuma ky'omudaaki Nalongo kitone nampijja sokolage kali akadagala balina okujja ku best of Nalongo nsooke mbayimbiremu mutembeeyi nsooke mbayimbire kati kyengenda okukola best of Nalongo nyera funayo omwana omukubi wa jito omulungi akatukubiremu live tukakubemu show wano live tewali buzibu kuba okakubye n'engamba njala ebadde nnuma nnyo nakowa buko era sijaddamu kwepankako Nalongo nzikiriza wakubalaga nze buli muyimbi wa kadonka mu yali ampaddeyo oluyimba nayimbanga ng'omuntu abadde afuluma alina okusooka atuula labaani ajja nze bulijjo mmanye yayimba akayimba ako yafaanana ndioba yali mukadde kuba akalimiro ko makati naye naawe nno era amma oli mukulu wali lipazo oli wayimba enkudi gwe noyimba akalimo ko makati awo sizaako mukono kati sigale n'ow'omunyongo naye tuwulire bibye abakyala mujje mutuuze abasajja sajja talabirira mwana simanya ati takyakwata simu takyampulira yawasiza mujja weeyagala agwa eddalu yeyambula engoye niye nalabye yakoze adduke ku musajja muka radio yanaabidde mu luguudo wakati olw'Entebbe Road naye maame kazi lyabadde ddene bula yali linga ono abantu beekyawa ddene
Gwe bwoba ino omuntu gwolaba nga amazeeko emirembe ku bbaawo. Just contact me. Egomanye kazedde ne banalongo 8. Namulaba. Abantu balina ebizibu nze sibafaako. Ana amabina gonna bwegati. Tego kasuku ge yali ayogerako bagenda muwayiriza bino. Sanga mabina mangi wegatyo mu luguudo lw'Entebbe. Ite gaina mabina. Ho! Nazo wale ngamba enjovu yavudde mu gemu paaka nejja oba ndi amuntu. Nga bwabuuka n'agwako mu bucket. N'abuuka n'adda n'akwata ebbombo n'ayisaako mu kalibo k'omumakati. Machino kisiru. Jakosho tugerera loga asiriwaza abantu najjo okulwanirira eggwanga nga abantu bagamba oyo siriwala dda. We out.